Ku ssaawa 7 ez'emisana ennyonyi ya kampuni ya Ethiopian Cargo ereese obukonge obunakwesa mu kulonda pulezidenti etonye ku kisale ky'ennyonyi Entebbe. Abakungu b'akakiiko k'ebyokulonda nga bakulembeddwamu akakulira Engineer Dr. Barry Okigundu babaddewo okulaba nga bakwasibwa obukonge buno era nga buli kibiina ssaako ekisinde ky'ebyobufuzi kikiikiriddwa. Obukonge butandise okuggyibwa mu nnyonyi era abakungu basoose kubikkulako akaveera okukakaza nti busibiddwa bulungi wakati mu byokwerinda ebinywezeddwa. Oluvannyuma y'Engineer Kyegundu atuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire okubanjulira engeri obukonge buno gye buleeteddwamu ssaako n'emitendera egyayitiddwamu. Ategeeza nti obukonge buno bujjidde mu busanduuko 163 era nga bukubiddwa kampuni ya Pulp Media Pty e South Africa. Kampuni eno olusoose okuba obululu obwafa obw'eggwanga naye nga si olusoose okuba obululu bw'amawanga amalala. Ereese obululu bwaffe obulimu ekiyitibwa pallets. Pallets buba ekiyita ekikama ng'akakeesi naye nga kasibidde mu ngeri ya njawulo. Agambye nti obukonge bugenda kutwalibwa ebbanda gye bugenda okuterekebwa okutuusa lwe banaatandika okubuweereza mu bitundu ebigenda okulonderwamu. Enkuuma yaabwo eri kulugulu era omulimu gw'okukuuma gwatandise amawulire gayingira mu ggwanga. Abaserikale bangi we bali era bajja kubaawo paka lwe bunaggwa okutikula ate bagwolekere mpaka lwe bunaatuuka mu warehouse yaffe ebbanda. Ayongeddeko nti obukonge obulala omuli obw'ababaka ba palamenti ssaako bassentebe b'ensi ey'okutaano nabo bujja kuleetebwa essaawa yonna nga buwedde. Enteekateeka y'okuwa obukonge bwonna obunakozesebwa omugatte yakumalawo ensimbi obuwumbi 45 eza Uganda. Kyokka ategeeza ne kampuni endala mu Uganda ng'eya Peak Fair yaweereddwa omukisa okuba obukonge. Kampuni eyawano mu Uganda eyita Peak Fair eyafuna omulimu ogw'okuba obumu naye nga komisioni terina bulungi lwayo. Abamu ku bakiikiridde ebibiina by'obufuzi si bamativu n'engeri obukonge buno gye bukubiddwamu. Serial number z'obululu bwe twerabiddeko nabo bwe bafuna obululu obwo polling stations nabo bongera ate okukakasa oba bwe tubagambye byebyo byebakoze eki nze bye nalaba ebbanda naye byalabye polling station naye nga bwe muwulidde wano tetugenda kufuna mukisa gwa kukebera obukonge obwo. Batugambye nti babuleese busiiringe verification ejja kuba ku polling station era ku nsonga eyo tetuli bamativu ozo nze bwe mbasirabyeko agent mugamba ntya nti tukuweereza serial number okuva kweno paka kweno. Yes, we have seen pallets of ballots, but we don't know exactly how many, and we think it's the Ugandans deserve to know how many ballots have been brought forward. This will help with transparency in the whole electoral process. Obedi Lutale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.